Etasiima ebula agiwa naye bakomuledi bannange mbadde nsaba tunywemuko ku lw'omukulembeze omujja gwe bayita Donald Trump pulezidenti wa America kubanga nabagamba revolution eyaffe yayita mu kintu kye bayita foreign policy ne domestic policy. Under domestic policy twayita mu American ne UK foreign policy. Waliwo ono kyaliwo ebirevu oba bamuyitaani erinnya lye mwerabire gwe nasitiikingako kowaneeno munange n'ayomba nnyo nga bawaniranga walesi wali lobbyist wa Museveni era kati kaze America egenda kuwa funding Museveni ne mugamba my brother understand the battle tegeera olutalo olugenda mu maaso ona alutegera kigenda kuyamba okusomesa bannayuganda nagenzeko ku peegi eyo kale wadde erinnya saali kutte naye nga takyasomesa tayogera ku bigenda mu maaso Donald Trump kyakola abantu so mbadde musaba muntagire mugambe tafuna ntondo akomewo tubuuse eggwanga tulitegeeze nti munange Trump abikola nga we twabibala we bitambula tusooke tunywemu konzije. Aha yes akokubiri kabadde ka ku lwa Uganda nabagamba munnayuganda kyolina okutegeera scope ya lutalo lwe bayita de-dollarization. America enereeta president according ku situation ebeera eriwo. Donald Trump yabadde asobola okufiitinga mu lutalo olugenda mu maaso yabadde asobola dute olw'okutaasa dola America eri mu kutaasa dola kubanga senga bakuba dola America egenda kuba tekyali superpower wansi eno bagenda kuba bagijjeeko ekigifudde superpower nti yedominatinga trade yonna nti buli nsi trade gyokola ne woba ogula kagati Uganda America ekulinako enjawulo okitegeera kati omurasha kyali mu kulwanyisa kati balese Donald Trump ekisooka Donald Trump is a businessman ategeera business bubi nnyo ekyokubiri mulalu asalawo Donald Trump kyakola abasajja badikiteta ba Africa kyabakola nakugamba we yali ajja yabagamba nti mugenda mu BRICS naye temugenda kugwa na America. Abasajja bano bakola statement ezimu ng'ojja kulwawo nnyo okugitegeera lwaki agikoze statement eyo yakugamba gw'ojja kugwa naye America ijja sigala ng'eyimiridde kyakola badikiteta. Ladies and gentlemen munoonyeze ku muntu gwe bayita MC Katz wa Uganda kubanga ye muntu ye mulwadde wa sirimu gwe mmanyi atayina magezi eyasalawo okusaidinga ne Museveni. Who know one? MC Katz, I have bad news for you. Munange ekitongole ekifandinga banna Uganda abalwadde ba sirimu kye bayita PEPFAR fandi bagisaze. Fandi bagisaze. Omusajja omunange gw'okukuta naye PEPFAR ebadde ereeta ssente nga ziyambako abalina obulwadde bwa mukenenya. Okitegeera muna Uganda ani ajjukira obuugi bwa taso ani abujjukira obuugi obwe baagabiranga abalwadde ba sirimu bwa taso then baagabanga amata n'omugaati n'eggi ku balwadde ba sirimu buli wagendanga okunona eddagala eryo baakuwanga obuugi obanga walinganga ku kitanda nga bakuwa amata n'eggi baagabanga ennaku 2 mu malwaliro ssente zino zaalinganga za PEPFAR nga ziva za mu America yakola ki yazifandinga munnange Museveni Katz Gowana yagenze mu BRICS kati mugenda kubona abona bagenda kubalagako nabagambe no revolution tena wetagenda kuyingira terina kati abalwadde ba sirimu bad news for you PEPFAR bagisazeeko funding tekyali funding kati kubanga akasajja ako kabadde kabba sente z'abalwadde ba sirimu nga ziyitira mu PEPFAR abadde nga azibba Museveni oyo gwe mulaba sente z'obuugi abadde nga azirya nga takyabubagulira takyagula mata takyagula mugaati wabula lino eddagala lye babadde nga baleta direct ARVs babadde nga bagula direct yabadde nga abawa okwegamba omuntu n'amira eddagala ekiweke kye kinene talina kyakulya kyagenda kulya naye nga ssente zirina okugulira abalwadde ba sirimu ebyokulya Museveni azibbye akati kalasi biwedde nabagamba zino foreign policy zinyiga Museveni wezinyiga Museveni yenga anyiga munasi. Ladies and gentlemen abalimi b'ebinyeebwa I have bad news for you. Omusajja abagambye agenda kuleeta etteeka eri stopping ambagirawo ebinyeebwa okubanga temukyatunda binyeebwa bisuse kati ebinyeebwa mugenda biriranga mu bikuta mu bye bireeta kookolo. Museveni afunye akatale k'ebinyeebwa China. Ebinyeebwa biri katale kati China. Museveni ayagala kuwamba binyeebwa bya bannayuganda abitwalenge China. Kati kirisagala bakibalimbe. Akatale k'ebinyeebwa kati ebinyeebwa bya tunzi babizudde. Waliwo eddagala lye bagambye liri mu binyeebwa ebyo ngenda bisakingako mbibaleetere wano. Museveni ayagala kwekwata akatale kane China atwalenga ebinyeebwa byammwe. Yensonga lwaki ku speech gye yakoze yabagambye nti agenda kukola etteeka nga stopping ambagirawo kati bakusange ng'obisusa.
bakusange ng'obisusa mwabakubi b'ebinyeebwa abatunda ebinyeebwa ebisekule bakusange ng'osekula ebinyeebwa ogenda kigwako oyagala kuwaza bannayuganda kookolo naye bannange tumanyiddwa mutabani wa Esiteri ono atumanyidde nadda ne mukati ne yeesigama bajjajjaffe balimye ebinyeebwa myaka na myaka naye nemboola okuba nga batandise ogitema funding etandise okunyigiriza mu nnansi ebinyeebwa ebitwala agenda biguza abachina eno ye police gyagala okubayingizaamu nakugambye police y'abachina senga temwerwanako Museveni n'abayingiza China ne Russia mugenda kakasa nze nja kusigalayo Saudi mbeere eno ani gofuga ani gogero teka mu police ya China omunyigirize nja kubeera eno we naafa banjochezeeyo naye nga nkukakasa tugenda kujjako wabanyige naye bagenda kwekyawa banyige okitegera kati gwo mulimu w'ebinyeebwa bakusange ng'oddamu okubisusa abyagalanga we biri abitwale era agenda baga mangenda bigulanga nga we biri asooka akudondole yagenda atunde aguza abachina be so muna Uganda eyo gye bayita foreign policy so Donald Trump abattamu omuntu ye abattamu omuntu naye gwe muna Uganda oyinza okwebuza lwaki ekintu kino kiri kitya nti kufandinga ate batugambe ne Ukraine mweri kino tebakikulimba Ukraine tebiriimu Congo tebiriimu Ethiopia tebiriimu Kenya tebiriimu Tanzania tebiriimu Somalia tebiriimu tebabiriimu bakubansi zinene ezayingidde mu BRICS ze bali mu kuba kugabe bano bo bafuna sente through IMF bakugamba bo tunulide zino assets zona wo tunulide zino links zona bakulaga nti Ukraine efuna loan nga ne loan yesembyo yagifunye nga 10 January omwaka guno gwennyini mu IMF naye bakozeseza ki emisingo gya Russia ebintu ebawamba mu Russia byagenda ekula mu nsi aba Russia simanyi ba Roman Abramovich abo bakolanga mu nsi ezenjawulo bebawamba kati mbe bawayo ngo omusingo mu IMF Ukraine ne byewolerako sente ne bagiwa loan kakati go baje bagamba mu zino sanction simanyi ne Ukraine ebiri mu bakulimba America ile ekifaananyi kyate account si atinkulo mu Ukraine okuba mu Russia kubanga America kyali mu kubala akuba economy ya Russia yali mu kola Ukraine akasika nafune kalemeza mu Russia kati omwaka gubagenda mwogu mugwa kusatu nga balwanyisa Russia wakasukeli ebikompola yano n'ebintu bya Russia cost of production ebera expensive then cost of repair naye genda kubera expensive kitegeeza ki Russia egenda kuspendinga sente nyingi kwa kati bakuba gas plant kitegeeza agenda kuba tatunda already kati agenda kugwa economy ye Ukraine je eri mu kola eri mu kwavuwaza Russia kakati bana abasiru nabo bakulaga nti afe tugenda na Russia Museveni tabalimba tebayo omuntu n'omu akulimba mbuno BRICS egenda kutaasa simanyi izano alternative abazungu badi batulimba bakulimba lwaki ba dictator bokka be bayingira BRICS kakati statement za Trump ze yakoze mbu nja zigolezo mu video eddako kuba mpanvu nazo ziraze nti Nigeria eyingidde nayo BRICS lwaki dictator we Nigeria bamugambyeko kubanga akuze ne statement za Trump ze yakoze zikuba president we Nigeria ne Museveni zibakubiramu yesonga wachi asazeho nayingira mu kimu BRICS nenga abadde yagaana kati olwokubanga funding bagisala ku speed ya kitalo adduse nina bagamba zinensi tesobola kubeera mu BRICS olw'ensonga zinensi bayina loan ya IMF osasula $, ate BRICS erina banka bagita New Development Bank yo sente zaayo mbosasula BRICS currency nenga kati ogenda trading ogenda kusasula otya loan yabali nga already oli mu BRICS bano babanja loan bagenda bakuba nkiddemu bagenda kubakuba senga muna Uganda okera kuma channel activating human rights that is American foreign policy definitely bagenda kukubira embwa ukitegera then bana abape abadde banafuna loan bali mu bako basoloza babayisa kakawo ka sente bwano kugundi kati sekedi yawulidde akawo nga keeko nasikayo billion 2 nasikayo za IMF ukitegera kati obamumaze then ne Ethiopia naye bamumaze kuba naye bamuwadde 248 ukitegera kati ekyo kye bali mukola then era mweyo video wotuna mu West Africa Russia eri mukuleta byakulwanyisa ebireeta wano wabula ate tutuna ne mu East Africa America ne Bungereza nabo batandiseewo NATO base okitegera nakugaba bino we biggwera UN egenda kugwa America ne Bungereza then ne France ebegaseeko bagenda kwawula mu Africa n'ensi yonna woba odiringa ne bano then woba odiringa ne bali ogenda diringa ne bali kubanga baneno be permanent members ba UN kakati ate be yawuddemu bazetunuzaamu naye ani abona ba dictator n'abantu ba bulijjo gwe munansi wona yangu amangu n'okyusa ensi yo n'ogoba omuntu n'okwatagala n'ono then ensi egenda terera nejo onaakoma okulwa nabo ogenda kiwulira kakati gwe gyonaakoma mu Uganda okwebaka otulo policies zino zigenda kunyiga Museveni then yenga wakunyiga kati ebinyewa bibajjeeko yes ebinyewa bitutte kyawedde dda
me ifulizi mujinawo si yakuvaawo emisolo gize si byakuvaawo gwe kadama bakusala sente ezo si byakuvaawo kubanga Museveni talina replacement ate zino sente eza BRICS tasobola kubawa nga tanafuna